Gweka Bobby Kastono janga tukunywa. Ebimwana byebyo byonna bakuteekateeka obukulembeze obujja obwatandika. Gwe wotukira okulaba omukazi omukadde ng'abuuka ekisaagaati bakulaga bagamba no one is untouchable. Era n'ensonga eri ka gurupu ka Kyagulanyi tujja kukamalawo etandise. Muganda wange otya basement olowooza oli wa mutawaana nnyo londa gw'otegedde. Londa gw'otegedde. So basawo ne banyabo ebigenda mu ggwanga maaso mbiraba. Naye nga nyabo bategeeza nti mwe abazaalibwa mu 9 abazaalibwa mu 8 temwabiraba. Kati mwe mwogera nti bikambwe nnyo ba ab'ensanvu ne mu 8 awo abaaliwo nga bategeera baali babirabyeko. Naye abantu basinga temunaba kutegeera bino byowulira ebya Kizza Besigye, byowulira ebya Erias Lukwago, gweka Bobby Kastono janga tukunywa. Political prisoners bonna mu myaka egiwedde 8 bikuteekateeka ku ki ekiriwo, bikumanyisa ani ali ni charge nti bannayuganda basinga mubadde mubuusabuusa ani ali ni charge. Ekisooka ebitongole bya gavumenti byonna tebikyasobola kukola. Ate bwe kibeera mu any system kasitola ba system ng'ebitongole bya gavumenti bitandise okuba nga tebyetengeredde manya mba mugenzi ate waalamuko. Kakati abaita kimanyi bano abaana ba TikTok, ba YouTubers, bano bannamawulire, ebimwana byebyo byonna bakuteekateeka obukulembeze obujja obwatandika kuba mbadde mwebuzaabuza nga temubimanyi. So mulina okuba nga mukitegeera. Bwe mumala okitegeera mukimanye, bwe mukimanya buli omu amanye waagwa. Ekyo mulina okuba nga mukitegeera. In short, bwe tuba tutunuulira ebintu bwe bitambula kikulaga nti General Muhoozi Kainerugaba very much in charge. Era kikulaga nti waliwo abantu abagenda okukozesebwa mu budde buno ate olumala babasuule sina kinno okubasi. Gwe wotuukira okulaba omukazi omukadde ng'abuuka ekisaagaati, wotuukira okulaba omusajja nga yenna yebyeyebye, ekyo ekyo kigenderere. Ekyo kigenderere wa nsonga bakulaga nga bagamba no one is untouchable. Bino mbadde muzanyira President Museveni ffenna nga ffe ebyo byonna biweddewo. Era n'ensonga eri ka gurupu ka Kyagulanyi tujja kukamalawo etandise. Era n'ensonga eri ti bannabyabufuzi bano tebagambibwako bwe boogera boogedde biwedde. Kati ekibuuzo kiri nti tulinze bannaddiini banaabakwata wadde waba bannaddiini bakwatako Father Mukatuliki. Era n'amateeka amapya agabadde gakwekeddwa ge mutamanyi gagenda kujja era gabakwate kubanga byonna byali mu plan. Buli kyolaba kyonna kiri mu plan. Naye byonna biggwera ku kintu eki, create fear. You have to create fear. Ekyo Machiavelli yakyogera. Era abadde basoma ebitabo bya Machiavelli mukimanyi nti time etuuka nga bannansi beefuula nti baakabi, beefuula nti balina emirembe, batuuka ekiseera nga tebakyagambwako. What you do, you create fear. Kati kyekiriwo baganda bange. Muganda wange otya basement, otya okwogera ebya simatu oba bitali bya simatu. Olowooza oli wa mutawaana nnyo wandikomye noga ati nze si wa mutawaana. Oyagala obuwombeefu, oyagala eggwanga nga byoyogera basooka bitunuulira. Londa gw'otegedde. Londa gw'otegedde.
awe tugenze kati era basewo ne banyabonja bategeeza nti buli omu asabe mu ddiini lye naye abaisiraamu batubuulira era nyanja abasajja abasiraamu abo bagamba buli kintu kyonna ekijja bo bakozesa ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala yaba kiteeseteese buli bulamu bwonna obukujjako Allah yabuteekateeka dda so buli kimu ekigenda mu maaso Katonda yakiwandiika era Katonda yennyini abasiraamu bata Allah yasalawo ku mukulembeze gwe munaaba naye ate abasiraamu bakugamba togwamu ssuubi kubanga buli kyokola kya bwa Katonda tolina kugwamu ssuubi naye kyesinga okwagala kyekigambo kyabwe kya umma kitegeeza community nti mwekwate kitole nga community mutunuulire ekintu kyammwe musembere mu mbeera gyetulowooza nti yennungi naye ate ekisemba abasiraamu kyebagamba nti buli omu yenna ali ku duniya kuno ajja kumala agiveeko si nsonga ogivaako otya oba oli munene otya oba oli mutono otya oba olina obuyinza bwenkana ensi eno boogera givaako naye era bagamba nti ku nsi eno ovuddeko otya kyova bagamba kolerera nnyo ensi eno ng'atali givaako kibaseera bakyakuwa essuubi nti kola nnyo tofaayo ku kiddako kubanga nannyini nsi eno nannyini duniya yakusalirawo yamanyi amagenda go yamanyi n'amadda go tunadda. Alright, breaking news. Ali ku mukutu wandiika wansi ogambe nti essaawa yonna. Damo wandiika ogambe nti essaawa yonna. Amanya bampita Kali Lugambo Promax Simple MC njagala otambuze video. Kyaddaaki ekitongole kya United Nations kiyatulidde Yoweri Kaguta Museveni kw'ossa mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Ekitongole kya UN nga kiyita mu sekta yaakyo emanyikiddwa nga eya human rights oba nga kiyita mu chief wa human rights mu kitongole kya UN amanyikibwa nga Volker Turk avuddeyo n'agamba nti the Uganda government must end its crackdown on decent and uphold human rights and the rule of law. Njagala ovuge video eno. Mu post omukulu ono yatadde ku mukutu gwe omukulu amanyikibwa nga Volker Turk avuddeyo n'agamba atya tambuza video agambye nti I am appealed by the crackdown on dissent in Uganda together with the gradual erosion of the rule of law, increased military involvement in civilian institutions and shrinking civil space. This is creating an atmosphere of fear. Ka underlining wansi akagambo creating an atmosphere of fear. This is creating an atmosphere of fear. Now, ebbanga lyonna bannankyukakyuka babadde bakondeminga ebibi Museveni byabazenga akola bannayuganda naye ng'ekitongole kya United Nations kiri kisirise era nga buli oba boogera bo aba UN balowooza nti aba opposition bacreatinga bintu byabwe. Mukama Katonda laba wajja ayamba tuba tuli awo Besigye n'akwatibwa Bobi Wine n'adduka mu ggwanga nga bamunoonya ng'omubbi w'akasimu. Tuba tuli awo Muwanga Kivumbi bamukutte bassa abantu 7 ewuwe. Tuba tuli awo Elias Lukwago bamukutte. Tuba tuli awo Muwanga Kivumbi bamutadde bazzeemu ne bamukwata. Byonna nga abasajja ababaga bannaye bana abasajja mu bakube ku nsolobotto. Now UN evuddeyo for the first time newandiika omulamba gwa paragraphs nga 15 neteekamu buli kintu abantu bezzekwata abantu bezzetta okutiisatiisa okuggalawo media houses buli kimu bakimentionize mu kiwandiiko ekyo.
This is what bannakyukakyuka kye babadde balindirira. Now that UN emanyi ku bibi Museveni byakola, kyetulinda kiri kimu, oba oliawo Museveni ow'emputtu addemu okukola ekintu kye bamuganye okukola. Bwaddamu okikola, awo naffe tutandika otunuliza UN omudumu, tuzze nga tubagamba omusajja oyo akola kino bwe kiti, temufaayo, kati wuyo akizzeemu. Era bassebo ne bannyabo, wano omugenda okulabira abasajja baneeno nti batya. Ekigenda okundaga nti these guys don't fear these people because UN etiibwa. Bannankyukakyuka bagezezzaako yingira mu buli mulyango gwa UN baguyingidde. Era omulyango gwe babuzayo guli ogwa UN Security Council ogusinga bagutuukamu enkeera Museveni bamukima. Ate si mwangu gwatuukako. Naye nga gye gino emitendera egikutuusaayo, kuba UN Security Council eina member countries ez'amaanyi, zonna ez'amaanyi bali under UN Security Council. Nti we bakeera ku makya nti baagala kukima Museveni na mutabani we, tewayita kataayi aba agenze. Olaba Amerika yokka yakima Maduro, kati olwo Bungereza weegatta, Belgium, France, America, simanya China. Wabula ne Museveni naye gwe tulwanisa tatudde. Tuwulira nti afunye balobisiti abasasudde, bagezaako mulwanira entale eyo, bagezaako okukola kiki. Tubadde tuli awo ne musajja we Adonia Ayebale alabika gwasasula sente nyingi mu UN, naye n'avaayo ensonga eno bassebo ne bannyabo n'agikona mneŋŋamba. Olaba Adonia Ayebale avuddeyo. Adonia Ayebale mu post gyakoze ku mukutu gwe ogwa X ku nsonga eno agambye atya, gye njagala tuyitemu. Ono Adonia Ayebale gwatamumanyi njagala mukutegeeza. Adonia Ayebale ye ambassador and permanent representative owa Uganda mu United Nations. Avuddeyo n'agamba discredited Volker Turk and his outfit are at it again, misrepresenting the institution in Uganda. The Uganda government will be responsible to these falsehoods in detail, in addition to working with like-minded nations around the world to expose this dangerous UN body. Olwokubanga Volker Turk avudde n'ayogera ku bibi, omukulu Adonia Ayebale naye jukira gabagamba bugumiddemu. Akategedde vuga video eno bampita simple. Bano bagayi bali kali myaka 6 nkomera nga tozanga ku musango, ni bakutera offers ku meza, nga bakuteredde ku meza bavira ne bakugamba nti akulembere gwanga linagambye atutumidde n'akugamba nti bagenda kukolera kino ne kino. Spirit unbroken. Ni basigala nga basigadde ku mazima. Fa bakolanga video ne tugamba nti baganda baffe temukiriza misango gye mutazza, temukiriza emisango. Omalo kyogere bwade zikuvuma ne zigagwe. Bali bakusibyeko gwe asirika ebinnyo. Nawe nobisinika nobiza wabali nogana ekino kyengambye muganda wange kyo kyebereka nembo otunulayo nolaba nogawo mukadona yebye akononere future noga mugana intukirize emisango. So indeed kyemukoze you have inspired us. Si kyangu baganda bange. So mbakulisaayo mukulikeeyo musibe mutukirize enjogerega nti obusibo bugwa indeed. Yeah, so baganda baffe mu mbeera ya kubaaniriza ne kyebakoze ekyo bakikoze kulwo kwagala eggwanga lyabwe. So nze nsinzira wano nensaba bannayuganda baganda baffe tubawe token of appreciation mu kubalaga nti kyebakoze oba kyebakola ffe tuli basiimu gye bali. Yes, tubalaga omukwano ayina adiwe yosobola okuga nti akasawo ka sementi kaako kilo 50 bo bananoonya bakagabana. Woba oli mutunzi wawe noganze wano ninawo ekisaati oba ekisaati kiri kimu, omu n'akyambala ku Mande, omulala ku Lwokubiri, omulala ku Lwokusatu. Tulage baganda baffe omukwano kino kye bakoze naawe obudda wabbali bwoti n'osiriikiriramu bwoti si kyangu. Ekyo kikulaga it's a sign of resilience. Omuntu amanyi kyayagala, omuntu afiira ku mazima.
so baganda mange nyongero banyweza neno je mukomyewo wali ebikemo byayo waliwo baganda baffe omu ku baganda baffe I highly respect him kubanga bambi naye yakola obusibe naye yaleka abasajja ne bamuyingira mu mutwe nali okatuwerekereza ebigambo mujja kunonyako ku video kwe buli ku internet mu bunonye nga atuwerekereza ebigambo side eno n'akaseera bwe kayita kati seegomba kubalabako ng'omukumwe alabikiddeko mu filments later kuba tenyuma mu video mujabula mulabeko muganda waffe mu filments later kubanga gye mukomyewo ekituufu bannayuganda bo babaagala bannayuganda babaagala naye mukyemba mumanya bannayuganda balinga mata kasita gatonyamu omunyo gati khalas ekyo kiba kiwedde ago gaba mafu kati ne bwojja nogati bana ebirina bikola mu nsonyiwe bayina they belong to the old god that doesn't forgive bannayuganda tebasonyiwa kasitookera enkyano n'okyusa ebigambo byoso baganda bange wadde mufulumye eno temukkiriza obusajja okubayingira mu mitwe bayinza obakuliyetingira embeera akyalenjezeza emirimu biki bannayuganda still tujja kubeerawo tujja kukuŋŋaanya 100 tulabe obulamu butambula nga bwe tuyiye ne baganda baffe abayina ku mirimu abasobola obbawa emirimu naye munywere nze I salute you all era mbaagala nnyo nange I can't wait to talk to you all so thank you so much I'm out. Minisita w'ebyentambula Fred Byamukama awadde bayinginiya abachina abali mu kukola oluguudo olugenda e Mutukula ennaku 9 baluwe kolasi nga kino singa kibalema abagambye bakwatemu ebyanguwa bamuke Uganda. Ate mbawadde ennaku 9 obanga tebatadde kolasi wante bagenda kusigala mu Uganda. I'm repeating, we have given you 90 days. Byamukama agamba nti akizudde nti kampuni eno yalimba gavumenti ya Uganda nti erina ssente ezisobola okukola oluguudo luno okumala ebbanga lya myaka 2 olwo gavumenti eryoke etandike okubasasula ku nkola ey'ekibanja mpola naye nti okusinziira nga bwalaba enkola gye bakolamu oluguudo luno ey'akasoobo balabika ssente tebazirina nga bagezaako kuzannya buzannyo emyaka 2 giggweko olwo gavumenti eryoke etandike okubasasula balye ssente ez'obwereere. And I'm told you people, you are using a trick because you gave us money to finance the road. You don't have enough money. You are targeting the 2 years to end because then after 2 years, finance will start paying you. So in actual senses, you are playing on our mind, using our money to do the project. And actually, Honorable Minister, we shall not fear to take them to court because we shall not compensate them. They will lose. We shall not even compensate you. You look at me. They will lose their case because we are agreed that within 2 years they will have completed the project. Yes. But you are delaying the time. They are delaying the time because then after 2 years, they accepted to for the finance. So finance will start paying them. They are behind 23%. I'm giving you 90 days. If they don't start pouring bitumen, pouring tamaka here, you shall terminate your contract. Tell whoever is behind you that today we met a younger man is very big, and I'm determined. Bayinginiya bano bakakasizza nti mu bbanga ly'ennaku 9 minisita lyabawadde bagenda kuba bamaliriza okuyiwa oluguudo luno kolasi. Okay, for us, we never refuse or reject. You see our progress. Okay, the war start, nobody knows. Okay, and it affects us, not only contractor, also government. Is what we cannot see that, and we are planning. Wait, can you do such a thing in China? Huh? Can you do what you are doing here in China? In China? Yes. Can you do that there? Can you leave it for Chinese people? China, we don't have this one. We have done it many years back. So you know, in urban, it's not there. So because you have done it many years, you are making us suffer. Eh? Can you refuse that something given to you by government in China? You twist us around. No. We shall follow. Okay, and that we have already all the businessmen. They are on the way coming. Okay. I appreciate that the time you gave us that we shall bring within 90 days, okay, and we start work. So you are assuring me by the 90 days you have already started on the tamaki? Yes. You are sure? Yeah. You are sure? Byebyo nno nze Matiti. Salamu alaikum. Agati nakalemba omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa. Kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira
n'ofuna emikisa. Ky'oba olabangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno. Why? Wanje. Mukuma Ddamula Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'agamba buli muntu yenna ayambalira Kabaka n'Obuganda naffe tumwambalire bubi nnyo. Yabadde ategeeza ki? Yadde ategeeza ebintu bino wammanga. Mugambeku okigaana kozesa amaanyi go gonna. Nera Kabaka nga talina bamujolonga wano. Weebali yagamba fenga Abaganda fenga Abaganda. Olwo omusajja yagamba fenga Abaganda fenga Abaganda. Kabaka alina omulaba Mukama. Yalaba Kabaka Mukama. N'asula avuka sanyo pressure abandi bavume Kabaka nabo tubambalire. Era kategeeza nti nno tubagambeko na mimwa gyokka. Tubambalire mu mbeera yonna. Mu bikolo okutte kabalangulo oli bajolonga Kabaka wooli. Oba okutte peva jimukwali jimupe mutu omwaso omusono tuonoowoza. Oza abasajja waliwo omusajja yakuba Kabaka amini yakuba Obote amulamuja w'amanyi abiri ag'omu maaso. Oza abasajja abazirabu mu Buganda tebakyaliwo. We bali batambula mufu ne tubalaba. Kyekyo Muzeeyi Magala kye yava ayambalira Seeka Kiti. Waliwo omusajja Omuganda. Njamwera bamuyita Ssewankambo njamujjukira. Obote agenda n'erugogo wano. Ng'agenze ku mukolo agyeko awangisiza Muteesa n'agenda ku mukolo. Bamanyi ne bagajjamu abiri. Bano abasajja bano basaamu Mayanja. Minisita w'ebyettaka oyo yali minisita w'ebyettaka yajolonganga Kabaka. Ajolonga Kabaka yenna waalikwata kyosolosola mu wabutwa oba kubajjinja bakwokya nnyumba ye oba kutema nteeze oba kyona kyosobodde okukola ng'omuntu kakkanya Ssaabasajja. Ne mukama we wa Sam Mayanja yamuwa omulimu. Yonna kyosobodde omuntu assa Ssaabasajja olugaayo oluyimba olugamba abaazira ennyo abaatusooka. Tika Kabaka waaligwa wendigwa. Kwagamba wendigwa waaligwa. Omusajja oyo lumu yali asoma kampuni zisinza okuwa omusolo yali Kololo ng'ayogera ku kampani zisinza okuwa omusolo. Oyo yagamba fenga Abaganda fenga Abaganda. N'agamba muno nga temuli munnabuddu. Si mbeera yakujereegerera. Era mbeera yakujereegerera. Gambye omuntu ajerenga Ssaabasajja bw'oba omusobola kwata yenna nakyosobodde n'obasobola muluma amatunga Tyson. Yavuddeyo n'atuma n'omumyuka we mbw ayagala kusinkana Kabaka. Mbeera yakanyoomonyomo. Era akanyoomonyomo lwaki era tajja n'amunonya yaye bamukyala omukopi akyayira omulangira. Omulangira akyayira omukopi. Kankuwa ekizampo. Kitegedde? Omulangira akyayira mukopi. Omukopi guno sobola n'ogenda olaba omulangira. Kabaka azimba university efunye charter azimbye buli kimu. Amalwaliro. Omusajja akasobola ebisaawe by'omupiira kizimbye ebuddu. Yazimbe laboratory ne library ku kizimbe kya kusomero University ya Muteesa Wandwe University. Eri gali kwoleka. Yazimbe ekizimbe kigali kwoleka. Bingi byakoze akoze budget ya bilioni 5. Ntegeeza ki mu byonna. Awalampa Ssaabasajja yenna waali kola ky'osobodde yonna. Oba butwa, oba jambia, oba jinja. Si violence. Ndoba Kabaka violence. Oba tidde bino gwengo nosolwanira Buganda. Funa ky'osobodde naye ayemulira ku Ssaabasajja okimukole. Singa era n'omutandikawo nange peva nonjijjayo wano. We have a regime whose creed is crime. The rate at which corruption scandals succeed each other is mind-boggling. The impunity. Ekindeese olwaleero kukuwa mawulire g'otomanyi ku musajja oyo Sam Mugumya. Tumaze kumpi omwaka mulamba nga tunoonya Sam Mugumya ng'eggwanga tulaajana. Baamuwamba bambuzaawo. Vidiyo yiyo yalabise. Bibino by'obadde tomumanyiiko. Sam Mugumya basooka okumukwata 2011 mu biseera bya walk to work. Awo baamusiba emyezi 8. Obujulizi ne bubula gavumenti ne bamuta 2011. 2012 Sam Mugumya yaddamu n'akwatibwa e Kampala. Bwe yakwatibwa e Kampala ab'ebyokwerinda ne bamutwala paka Kasese. Ku kapoliisi akamu mu kyalo e Kasese ne bamugulako omusango gwa kukwata mutembeyi mu kyalo ky'e Kasese eyo. Omutembeyi ono n'amubbako omutwalo gwa ssente gumu era n'amubbako akasimu akaali kabalirwamu emitwalo 5.
Sam Mugumya yatekebwa mu kkomera e Kasese n'atandika okuwoza ng'aviira mu kkomera emyaka 2 aba akyawoza omusango ogwo amawulire nga n'omutembeyi yajja dda mu kooti amawulire ne gavaayo ng'omusajja yali yeeyita omutembeyi avunaana Sam Mugumya yali wa poliisi ya Uganda. Video ne bazireeta omusajja ono video emu nga yali mu bitundu by'emukono akuba abantu ku walk to work. Video endala era nga yali wano mu Kampala mu biseera bya walk to work nga ali mu uniform za poliisi. Video zino bwe zaavaayo omuntu eyagenda ku poliisi omutembeyi yabula naye oli n'asigala mu kkomera. Ebbanga bwe lyayita nga omuntu yali yeeyita omutembeyi video bwe zaafuluma za poliisi yagaana okujja mu poliisi ku kooti omulamuzi n'agoba omusango ogwo ne bamuta 2014 ogw'omukaaga amaze emyaka 2. Omwaka gwe gumu 2014 omwezi ogw'ekkumi afuna essimu ng'ali ewaabwe Rukungiri okuva mu mukwano gwe gwagamba eyali mu security amutegeeza nti bagenda kukwata ve Rukungiri bw'oba gy'oli. Asala agenda ku booda ye Kenya agende afune obubudamu Kenya booda ye Zaire Congo afune obubudamu. Bwe yatuuka okweyanjula eri abasecurity be Congo bamuyamba afune obubudamu bamukwata ne bakubira abasecurity yeeno ate abeeno ne bava eno ne bagenda ne bakwatagana n'abe Congo kati ne bamujja ku kitongole kiri ekibadde kikola ku nsonga z'ababudamu ne bagamba ono mu mutuwe. Abasecurity beeno ne bakolagana n'abasecurity be Congo ne bakwata omusajja ne bamusiba emyezi okuva 2014 ne bamutambuza mu makomera ge Congo bwe bakyo wano na wano naye nga tatuuka mu maaso ga mulamuzi okuva 2014 mpaka 2022. 2022 bamuta ejo myaka 8 bamuwambye. Bwavaayo 2022 n'agendako mu exile. Akomawo mu nsi ye omwaka oguwedde agenda kwesimbawo. Mwalaba video ebifaananyi bibyo abifulumiza ali mu gundi ya PFF kubanga omwami ono kuvadda yali muwambi wa Dr. Kiza Besije. Bwe yafulumya ipande ebyo yesimbawo mu Rukungiri municipality yesimba ku Jeno Tumukunde era ne baddamu ne bamuwamba omwaka oguwedde. Kati okuva be bamuwamba omwaka oguwedde tumaze ebbanga tulajana ali luddawa video zafulumye. Video yafulumye olunaku lumu 2 emabega. Kati batulaga nti oba gyali naye eyo yembeera gyalimu. Kaakati bassebo ne bannyabo tusooka okwebaza omuzira kisa yenna eyasobodde okutuwa video eno okutuzaamu amaanyi okutegeeza ensi nti Mugumya gyali oba oli awo akyali mulamu. Ne tuddamu okulaga okwebaza omuzira ono eyayongedde okutuwa bannayuganda obumu ku bujulizi bwe tuliraga abaana baffe n'abazzukulu baffe engeri bannansi gye baatulugunyizibwangamu ku mulembe gwa John Museveni. Kubanga omulembe gwa Amini tetulina bujulizi nga buno kubanga internet teyaliiwo. So omusajja ono eyakoze video eno yatukoledde kikulu nnyo. Ekirala ekiri mu kyokuyiga kino abantu ababadde bagamba abanyankole abo tebibakwatako nedda kino buno bwe bujulizi. Embeera gye tulimu si ya mawanga. Embeera gye tulimu yakwerwanako ffenna bano abasajja tebalina muntu yenna gwe batasobola kutulugunya oba okutta kasitoba nti tokkiriziganya nabo. Yembeera eno ekyo nakyo kyakuyiga. Ekirala abantu mwe n'abali eyo nga mubayire n'endowooza nti oba oli awo abasaadha bano balimu ekisa. Eno n'example bamulondoyire buli mbeera yona baatuuka okumutuusa ku mbeera eyo. N'emyaka giro 8 gye bamutulugunyiza e Congo tibaafuna mu kisa. Omuntu asigala nga yeebuuza abasaadha imwe ebikolobero bino byemukola ku nsi ku bannayuganda mwavaawa imwe. Banaife mulina mitima kikaaki tunaalajana kutuuka ku mbeera ki? Imwe abazaire b'abantu bano bemutulugunya ab'eŋŋanda dhaabwe abaana baabwe mulibayirawa? Ebikolimo eby'abantu bano mulibiirawa? Kituufu iwe oyinza okuba oli w'amaanyi ekyo nda kukibayiriramu aya abaana bo bassebo ne bannyabo bakobera Katonda aliyo. Amaziga okufa obulumi omusaayi gw'Abannayuganda gwe muli kuyiwa gwe muli kutulugunya okwenkanankana gutyo abaana baimwe abaidukulu baimwe balina okugusasulira. Bwe kibanga kituufu ebyawandiikibwa ebyogera ku generations bituufu bino mulina okubisasulira. Mulina okubisasulira. Kitalo ino okuba nti tuli mu nsi erimu abantu
nga bino n'ebintu ebisobola okukolebwa mu myaka 2000 na kintu ensi eri mu myaka 63 bukyanga efuna independence abantu abali kutufuga abaviira ku miliyoni y'abantu okufa bo bayidde mu buyinza bino n'ebikola bibalikola ku bana Uganda. Kitegeeza ekimu ku byetuyegamu kino nti oba oli awo nibakibalama baliyo ate kitutegeeza okusinziira ku mugumya bye yatukoberanga bamaze aviire mu exile. Kitegeeza nti eriyo bana Uganda bangi oba oli awo ng'era tibali mu security mu basement dha wano nga bali Kongo. Kyona kisoboka okubaawo kubanga mugumya yamala Kongo emyaka 8. Kibiino ninze Henry Maganda Matia Kyowolo otudde tubakubiriza banaife muli bantu banaife lwaki mutulugunya ensi okutuuka kuno lwaki mutuliza amaziga muti lwaki mutoola abantu mu bulamu bwensi mu mbeera ey'obulumi eti really why lwaki ebikolimo bino mulibiira waimwe abaana baimwe oli otya emere yakuyikaikana nga iwe omulimu gwo niwo oli kutulugunya omuntu omufiira obulamu bwe butyo era mwabula ekisa n'omuntu ni bwaboneka atyo imwe Katonda yakola nsobi ki okubatamu emitima egiri gy'abantu. Kitalo ino ninze Henry Maganda Matia Kyowolo otudde. Wichinga emu emabega Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yategeeza Ssaalonga Mulengejja Wasanya omulundi ogwokusatu nti waayo mpa obuyinza bwange bwe nakuwa era nkusaba emirimu gyo gy'osobola okukola gikomenga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu gikome ku matikkira. Wulira bulungi nnyo paati y'okubiri etandisa. Ssaalonga Mulengejja Wasanya Charles Peter Mayiga Ssaabasajja Kabaka omulundi ogwasembye ogwokusatu yamwetawuluzaako naye era akyafuuse lukokobe. Ssaabasajja Kabaka yawandiikiraga Mulengejja n'amugamba njagala owumuze emirimu gyo gy'okola gyonna okumanga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu ku matikkira gange. Saagala oddemu okukola kintu kyonna kyefaananyiriza kukola mirimu gya Buganda mu Bulange Mengo. Owulira bulungi nnyo ebbaluwa n'agimuwa. Ebbaluwa olwagwa mu mikono gya Ssaalonga Mulengejja Wasanya Charles Peter Mayiga n'akwata essimu ez'omu ngalo n'akubirako mukama we Nnyandi Yosoferi ndowooza nga takwata. N'amala n'akubira mukama we omulala omusajja Omusomaali ow'ekapeeka n'akwata n'amugamba njagala kukulaba waliwo ate ebizoobi. Ssaalonga Mulengejja Wasanya nga omusajja Kisawovuga Omusomaali Salim Sale amu appointment ng'azambale ku mugongo ng'answa ng'adduka ne fayiro ng'agenda okusinkana Salim Sale ng'amubuuza olubadde ng'amugamba nange omusajja ampadde ebbaluwa ngambye mpumuze ebikola ng'ennaku z'omwezi 31 ku matikkira gano naye siri wiringi kuvaawo kubanga emirimu gye mwampa okukola egimu sinnagimaliriza. Wasanya Charles Peter Mayiga ng'ajjayo fayiro zaatannamaliriza mu Buganda. Wulira bulungi nnyo ng'ajjayo fayiro z'ebintu by'atannamaliriza mu Buganda okudestroyinga on behalf of Museveni ne Salim Sale ng'azikwanga Salim Sale nti sisobola kuva Mengo ng'emirimu gye mwatumanga gino gitannaggwa sigimaliriza. Musajja mukulu Kisawovuga Salim Sale ng'akwata essimu ng'akubira mukulu we Nnyandi Yosoferi Bahabulo ng'amugamba ensonga zino ziwulidde nti ye omusajja mukama wamugambye 31 lwakoma okukola Mengo naye andaziwa n'emirimu egimu egitannakolebwa gye twamutuma tetwagala aveeyo ng'akola ki nga tannavaawo. Nyandwe ng'akwata essimu ng'akubira Ssaabasajja Kabaka essimu ng'essimu emugamba the person you are trying to call is not available at the moment, please try again. Tanaddamu n'emugamba ekintu kyekimu n'addamu n'emugamba ekintu kyekimu netwala ebbanyi muga ekintu kyekimu olimu n'emugamba gwe tokoye kukubirako n'essimu ng'omuntu takuddamu nakati kikyaliwo ekityo akyaganya okukwata essimu lw'ensonga akooyedde ddala naye ng'akasajja katwala fayiro n'emirimu gye katannamaliriza mu Buganda kagitwalira Salim Sale tekasobola kulwaki tekasobola kuva mu Mengo nakati wetwogerera bwowubu kubanga kusinzira ku sources zange bano bagamba nti baagala teekawo akavuvuumu at least Ssaabasajja Kabaka bamuliira awo
muno mulimu David Wasajja, Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, Peter Mayiga n'abalala bali Mengo. Naye nga omulundi ogwokusatu Ssaabasajja Kabaka yamugambye wandiika otegeeze abantu nti emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ejje yakuwa okukola giweddeyo era olekulidde. Mayiga ekyamunyiizizza n'agenda bugenzi wa mukama we Salimu Sale yasobola okufuna mukulu we n'amutegeeza ensonga. Owaayi waayise Kyagulanyi Ssentamu n'ekyokuba nti Kata yagaanye ennyonyi eziva e Uganda. Kyagulanyi Ssentamu abiyingiriramu wa? Kyagulanyi Ssentamu ya America. Kyagulanyi Ssentamu kusokera mu America. Tegedde n'agera ne Trump n'abakulu mu gavumenti ya America okuteeka sanctions gavumenti ya muze y'omukadde w'Entebbe. Tegedde kakati America ina mikwano gyayo banywanyi baayo banya mu kimu. Abagoberera enkufuga ey'amateeka n'eddembe ly'obuntu. America bwe kuteekako sanction bane ekuteekako envumbo eba ekuteereddeko ne banywanyi baayo n'aba European Union bakutaddeko envumbo. Uganda America yadde tesobola giteeka mu nsi zikali ntalo zi Somalia zaani. Kata n'esirika busirisi kusirika. Kata is a modern yensi eri modern bana civilization empesa kukiza bikolebwa wano. Kata tesobola kukkiriza bikolwa mu bye muyita eby'ekitujju. Wana emu kubyiresa embeera eno eriwo. Wana report azungu gye bafunze nga Uganda bakozesa abantu obuddu. Okakasa nti bannansi bakola obuddu mu nsi yaabwe. Bagamba nnansi wano bakozesa abantu obuddu. Ng'abakulu abali mu gavumenti olw'enguzi gye bayina bayita mu poliisi ebitongole bikuuma ddembe ne balaba nnansi abatalina musango ne babayoola teeka mu makomera ne bamazi beyiro ne babasiba olubasiba ne bakola mu faamu zaabwe ne batunda ebintu beguza. Kyo ebintu byabo ne babigoba mwagowa. Kwe kuluma Kyagulanyi Ssentamu kwe yayogeddeko nga kyo ebintu bya Uganda mwagowa akatale ka America babigobayo. Ababiri babo babadde mu buddu. Kyagulanyi yavudde agamba nti ndi mu kunyiga mapeesa. Kata yagala muntu yenna alina abudde mu Uganda kulinnya mu buti alina passport ya Uganda kulinnya Kata. Kitegeeza ki? Dola egenda kulinnya ebbeeyi. Ssente ya Uganda egenda kupunguuka. America beekugobye European Union gattako Kata ne bakuteekako sanction eteekakola kulinnyayo dola begenda kulinnya. Ssente egenda kunaabuuka. Inflation bakiyita mu luzungu ebintu birinnye emiwendo. Twetaaga ku Katsiyugi atunnyonnyola emisa. Katsiyugi oba ali Kata oba ali Dubai simanyi naye nga ensonga zino kyemmanyi azimanyi bulungi. Katsiyugi ebintu abiraba era agenda binyonnyola wenkomya gy'asobola okwongerezaako. Tegedde Kyagulanyi teri muntu yali alwanyisiza gavumenti ya Museveni nga Kyagulanyi byafo bya mwami Museveni. Kira baŋŋamba ng'omukadde w'Entebbe omugamba nti Kyagulanyi aweddemu amaanyi byagala okuwulira kati. Bye bikusasuza kati n'ogamba nti Kyagulanyi takyalina maanyi. N'abasima batagalaba nti akasajja kakyali. Wega kati ofuna ekifo ekisava. Tugamba ejjajja Kyagulanyi aweddemu amaanyi abantu bamukyaye. Akulira byabakwezi omanyi sirabanga muntu atakkiriza nga kwezi. Abakwezi yakola ki Kyagulanyi? Kikozi yakola Kyagulanyi yakola ki kwezi? Nugu nti bakadde ate abaana bazze ne babayisaako eggaala. Omanyi nti kwezi yesimbawo kuba omupiira simanyi ebukuya. Omusajja nga akalubi Kyagulanyi. Kyagulanyi afuukidde eriggwa mu kati bannayuganda badde baagala okugenda ekkata babifuuwe mu ng'ombe. Abalala bagamba batwala abantu ekkata oba oluusa emisana. Babagobye kyali mwana wakiza kulinnya Kata. Tulaba embeera ekalo embeera Uganda efuuse enzibuzibu. Zino sanctions gavumenti ya Museveni erina sooka kulaba nti bavunnama batule boogere ne Kyagulanyi. Tali balanyumula mu iPod badde balwana Kyagulanyi gye mu iPod. Babeeka ekifaananyi kye basiiga nti twakkaanyizza. N'abazungu batadde ku gavumenti y'abano omukono ogw'ekyuma. Kyagulanyi ne musajja we Marco Rubio. Marco Rubio ne Trump. Kaba Uganda bagitadde ewazibu. Uganda kitadde ekiseera Uganda efuuse mu kaseera akazibu. Kyagulanyi anyigiriza abasajja. Kati tekikosa abantu abadde baagala okugenda ekkata okukolayo bwakadaamu. Byafudde ebyo. Baliyo ekirala. Babeere wano ffenna tunyigirizibwe lumu. Babeere wano tunyigirizibwe. Wabaagala tegedde bakole kye balina okukola sijja byogerako nnyo abasajja bato.
ekyababadde bali mu pulaani okugenda ekkata nga kata yabisazizzaamu basigale wano ffenna tubonebone lumu si kata yokka Amerika n'eminywanyi gyayo batukoze bubi ne batuteeka mu nsi zikali ntalo Amerika insecurity era bagamba butujju okozesa bannayuganda obuddu n'ebirala owaayi wanyise